bannanga abakyala lwaki obeera n'omusajja n'atuuka okkomba ku ngalo okozesa amalusu eyo kebeera vote of no confidence olina omusajja mu kikolwa ekyomukwano omusajja n'atandika okkomba ku lugalo nga tagenda kubala ssente ng'ekkubo likaze abamu ku bakazi ate mwe mubyekola bakazi n'akwata engalo bw'ati yennyini n'azikwatako n'aziyisaayo bikome 225 ekyokutulira transport ne mutajja ezo cases zibadde miliyoni 2.95 mu ggwanga lyonna abasajja abaliriddwako transport abakazi ne batajja cases zetufunye ffe nga bakojja kojja Kabaye Bonamwaya n'abani kojja Nankulabye tufunye cases miliyoni 2.95 sebo nojjako essimu omusajja n'omulongoosese nnyumba gyamaze emyezi 2 nga talongoosa amazima ga Katonda mugulu nojjako essimu abamu banyiiga ne baddamu ne bagyonoona ekirala ekirina okukoma mu mwaka guno 2025 tufunye cases nyingi nnyo ez'abakazi abali embuto okusukka okwenda buli lwoyenda abaana kuba naliko juzi nga nkola research ne Ministry ya Health abaana abazaaliddwa ne spams mu buwompo babadde miliyoni 9.13 spams ate baba andi abakazi bagenda mu bwenzi bawe yetaziteekako abana busala ebisinga babeera basuulibwawo abasajja ng'abasajja bano batambula ne bagenda eŋŋendo n'ava wano ng'afunyisiza omukyalo olubuto n'agenda ku bwakadaama e Dubai omukyala ng'omusajja yakuleka wano omaze omwaka mulamba takwegattako yakulekera omwana ng'olubuto lwa wiiki 2 bazaala batya omwana ng'alina spams naye waliwo abaami wano abakola ogw'okumenya tenga mikwano gyange nze okumenya kwannema naye waliwo abamenya bawo oli ababweru bamenya weebali naawe Makinde weebali ng'obupangisa bupangisa najja n'amenya olubuto n'agenda nga ne mukwano gwange bamuyita MC Junior awangalira Juba naye omulimu gwe muntu amenya lubuto MC Junior omulimu gwe gwakukakkanya mu n'abavubuka bano bola abasinga bali South Africa abasinga obungi bamenya bumenya madesi biwulidde na byogedde Kabaye lwaki olimba nnyo gikubuulira abasinga obungi South Africa abavubuka bamenya bumenya Thailand ne bwogenda mu ddwaliro Thailand ng'oli lubuto bakubuuza nti oyagalako package y'okukumenya oba olina omwami eka binaga nti nina omwami naye abeera busy nti nzibamenyerenga wano All right. How are you, lovelies? Welcome to my YouTube channel, Dorina Sasima. Bakomezao bakojja bamwe. Bule mubalaba bifunga tumana kuna kuuliza content nga museka kyekinsesa. Ngaga hao bakomezao. Musoke muwulirize bye babagamba. Banange mwebale nnyo. Mwajja ku Kasuku naye Kabaye. Kabaye wira mboli wa Kabinyo. Wama abanikojja webale nnyo. Kujja nombuzaako. Kabaye seba tewaliwo wajjale yaliwo nga atudde wali bulungi nnyo Kabaye n'okunda bayantunuulira essanyu lyansukako banempunga kati nze ogw'omukolo gwa Kasuku mu Uganda guliddamu kubaawo omanya singa ebivulu byasanga bwebiri mukolo gwanyuma nnyo ne bwe tumanya abantu bagenda ku Serena emitwalo 15 ekyo kibalina bakolera ekyali wa Kasuku kinayagala ku Kasuku teyeekubako njawulo twatuula ku mmeezi ebyokulya nga tweroboza waliwo omuntu bino abantu bayita abantu ku Serena emmeeza ya miliyoni 3 ne bagiteekawo kasoda ne kawala jikana akalinganga buno obwagundi omwana y'abantu yabassa ebyokulya ekyennyanja ekya boyiro ekirimu envendiirwa akabeero nalaba abakazi abaasiba emmere naye ng'obuveera bubuze ku maduuka wonna baali bayitirivu era kwolewe nakakasa nti Kasuku musajja mugagga omanyi abantu babeereyo ne balaba omuntu ku social media kuno ng'ayogera ebitategeerekeka ne balowooza Kasuku yakwata
emiliyoni ezasoba mwana n'azissa mu mmere yali ne bwe yatanditaddewo mmere eyo yali talina musango gwakoze ekyo kyandaga nti omusajja oyo yategeera enkuba yamutaataaganya kubanga nze kasuku nanoonya abaloga enkuba nze kasuku namusanga ava kupama ng'aseesa empale ng'ava ku toyiza eri waggulu naŋŋamba abanikojja olinayo ku sayansi yonna ey'okuloga enkuba ng'ebintu ala abikola ki naye ng'era abantu beeyongera kukola ki kuyiika omulogo w'enkuba akaloga enkuba kagirogera emitwe 12 kali awo mukono ate ze badde mumanyi Masaka enkuba kyangu nnyo kasuku namugamba ku kivulu kyo enkuba eno nerabika era tandise tutaataaganya sawa zalinga 5 kitundu ne mugamba mu bulombolombo bw'okuloga enkuba bw'oba ova mu ttooyi okupama tosooka kusika mpale ne mugamba kati engeri gy'osangiddwa ng'ova mu ttooyi yimirira bw'oti otunuze ebbina waggulu n'akunameera yakikola twali waaba babiri ne mutyaba yaliwo wali ku mabbali ng'atulaba kyekintu ekyatwala enkuba okuva olwo tolaba yakyamuukirira n'atutwala ne ku siteegi yakyamuukira naŋŋamba alikojja kino kyonkoze sikirabanga kyekyamuyamba okukola ki okuloga enkuba analoga enkuba bibiri okwata ekisanja n'okiteeka waggulu ku bbaati naye eyo baloga ya misana eno ey'ekiro akalombolombo keekera yakakola ekivulu yakiteekamu obukadde lwafulenga 2 luseke nnyamunyamu omusajja oyo nze ekimuneewuunyisaako kasuku ow'omu kamera ne kasuku gw'otunudde bwoti banjawulo oyo omusajja lwe nasooka omusinkana asangawo gaayi bamuyita musisi gwe baali babbako omwana omusajja yafuna n'obuzibu yavunda ekigere ne gaayi yawa omusajja obudde n'amuwa keya nze natuukako okwegomba okuba YouTuber ne ng'atandikirebwa nze ku ne ba YouTuber be nali nina otuula nabo nkole nabo kasuku taani mu biro ze nga omusajja n'amutandika kumanyi omusajja okunnoonya ate n'ampa ne ssente nkole naye kayi mukaka naye bw'amulaba mu kamera wano ate musajja ate agaba omusajja oyo ekitone nnyo kano mutya batakakwata omusajja oyo ekitone nnyo kasuku buli lunaku agaba emiliyoni ezisoba mu 2 tomuwayirizaamu singa kakadde kamu uliza ebigambo omugaati gujja kutuga uliza ebigambo si mugaati kasuku awa respect omuntu gwajjako content ekyo kituufu nange nkimanyiiko kati akola n'abantu bameka olunaku okimanyiiko ekituufu sijja bigenda wala naye mukulike eyo kuliseke nyamnyam omwaka nagambye bannanga ate mu luzungu kalisika baya mwawamuimbisa kali akayimba ne baseke ne bagamba akayimba mukaddamu mukaddamu mwakayimba lemulagamba bannaye bujoka baya muyimbi kakati naye twakulabye rappinga kubanga muno yes enensi ekijja ky'olina okubuukira nabuukira ogwo omukolo gwali gwa Sanyuka Prime nga tumalako omwaka ekirungo kya Christmas kati nga nina okwenyigawo ndage nti nange nsobola okukola kikibi nnyo mu nsi muno okubeerawo nga tewali kintu kikumanyikiddwako ky'osobola kukola era mukama wange Shira n'asituka n'aŋŋamba abanikojja jange obeeko ky'okola kubanga nze ndi mukozi wa Sanyuka Prime ate nfuna omusaala gwa buli mwezi so ne bampa mu Star Times omo end of year party nenkola akantu kange kaali kalungi nnyo era ne bakaagala omwaka gugenze bulungi wetwogerera abantu bali mu kuva mu byalo kujja mu kibuga naye tugenze okulaba nga mususse andi kati abava mu bibuga bagenda mu byalo n'abava mu byalo okujja mu bibuga bajja kati ne tufenga bakojja ne tubagawo amateeka bannakibuga ge bataddewo agalina okugobererwa abava mu byalo ekisooka eno ffe tulya kimu bye mwamanyira okulya ensozi ekyemisana n'ekyeggulo tulya kimu kya misana ekyeggulo jjuuni lya ku kkubo ekyokubiri twebaka leeti mu ddiiro we tugenda okukwalira bwe tuba tukyalabirawo TV tulobongooterawo mu ntebe paka ssaawa 8 nga firimu ewedde ekyokusatu esswala etukaluubiriza oba noveena y'okumakya
senga oba kkojja oba jjajja alina sappule mu bulaga ennene mpitaako paka ku bazzukulu bo otulo ntuwanye ekitiibwa ekyokuna bw'oba ozze ng'ennaku enkulu ziwedde kyaluka okimanyi basigalawo ne musigala wano ennaku zaggwa dda wano ku kibuga ebintu byakutetenkanya ekinaasembayo wano mu kibuga tetuziika tetukubagiza baneiba buli omu afa ku bimukwatako fuluma enjuuyo togamba wano tufuluma ekikomera kyaffe n'oyita ku baneiba nga bakungubaga n'ogenda mu mirimu gyo gweowa omukyala ayagala ozungirayo bajja kukwata trespass tunaaba emirundi 2 ku makya n'olweggulo ekinaasemberayo ddala toiletsi zaffe za kufulashinga mugenda ne muva mu byalo ng'ovuddeyo olidde emimmonde bigoopama alinga kikongoliro ogenda mu ttooyi n'onyiga ofulashinge nga yeenyola bwenyozi nga kikongoliro beerayo ne bwe ziba ssaawa ezi ofune akati otandika okukoonakona osogonyole paka lekanagenda ate mune ttooyi ezo ziswaza era bannange nsaba nnyo abantu bano abateeka ttooyi z'omu nnyumba awaka ttooyi eno ey'okutuulako mugireko ebeere mu kisenge kyammwe naye ttooyi eno ey'olukale ebeere sikooti nakyalako wa mukwano gwange omu omumanyi omanye okugenda mu ttooyi ennagisi ne yeewuubira kungulu nafulashinga ttooyi amazzi ne gaggwamu ennagisi neeremera kungulu era waliwo addako ayingira nennemera munda bwenti nasanga akazibu nga bimulungi nnyo n'ow'emiguwa kuba nalindidde bulungi nga yeezinzezinze bwati ne ŋŋamba banna yeenyola bwenyozi nga yeenyolera kungulu ne ŋŋamba ngenda kugamba ki abantu bano jjukira awaka waliwo kapate eddiro lyonna lijjudde ne ŋŋamba nfudde kaakati mbadde nsaba bw'oba okola ttooyi y'omu nnyumba ey'olukale bambi mukole ttooyi za sikooti ekubiri ttooyi z'okutuulako muzijje mu bifo eby'olukale oba sawuna oba bbaala buli omu atuuza ttooyi z'okutuulako za bulabe nnyo teziyonjeka mu bantu bangi ate ekibi ekiri ku ttooyi zino enzungu nti ogituulako bw'oti n'osuula akazito ate amazzi ne gakusammukira ku bbina wali okyegendereza akakakodi oli yakaŋŋamba osooka kuyuza tippi n'ogisuulayo n'otuulako nange nafunanga okusoomoozebwa kati era kyoyogedde kituufu nti ttooyi zirina kubaza mulimu omuntu lw'ogenda emmanju baakamba bulira omuntu yenna bw'aba ayagala okupama asobola okutambula n'ava wano mu ndeeba ng'agenda kupama nansana ng'awo wonna agumye n'ayita ekasubi agumye namuŋŋoona agumye naye obulumi bwa bbi bubeera nga wifi gy'okoma okusemberera ttooyi gyekoma okuba stronga oba onaatera okutuuka nga ttooyi eringa wali ne bakusimba jjiya nnamba emu okkakana ng'onyize ku kologeeti okunyiga ku kologeeti okutegedde kaakati mwegendereze nnyo abantu abamu bagenda ne baba n'embuto nga zibatawanya wali ogenzeeko mu ttooyi emirundi 4 nga buli lw'ofuluma obanga agenda n'owulira ng'okyayagala ate n'okomawo n'ofuluma ng'owulira okyagala n'okomawo ogenda okumaliriza emikolo ng'emabega wakubabuukirira walinga wali kamulali abantu abamu balina dayoriya balina ebizibu mukole ku buzigo bwa ttooyi obuwere obuna naddala mu balandiroodi naye olina emizigo era omwaka guno gwe tuyingiramu ebintu ebyo bikomye mwaka guno olina emizigo kuliko ruumu 15 kuliko ttooyi emu tugenda kukyaza abagenyi bangi nnyo ku nnaku zino enkulu kati ffe waffe tulina ekizibu landiroodi yatutega kamera mu ttooyi landiroodi yatutega kamera mu ttooyi oba oli muli okola emikolo bw'onyiga ttooyi kubanga ekyebbeeyi kya bbeeyi ffenna tulowoolezaayo nnyo eyo alina looni gy'alowoleza anoonya fiizi z'abaana gy'alowoleza abazungu bo bakisussa basomerayo n'empapula z'amawulire bw'ontega kamera oba oyingiridde privacy yange so tubeere beegendereza nnyo omwaka guno 2026 tuwaŋŋane ebitiibwa oli otya Dore Jendi pozikwe abaniko kabaya omwaka gugendedde kutya kwatubuzayo ennaku ntono omwaka guno nebaza Katonda tegubangawo mu bulamu bwange kuba nina byentuuseeko bingi byesibadde nabyo kisooka emyaka gye nnina sibangako nagyo ekirala ndabyemu abantu abapya bangi bisirabangako ekyokubiri nina ebizibu mu nsi ebisobanga mu 50 n'ebintu mu nsi ebisobanga mu 50 nga kyonna ekibituukako kikosa nze nebaza Katonda nti byonna tewali kibituuseeko fact ndi myaka 5 n'okusoba nno
nti osobola okubeerawo nga maama wo asobola okulwala, kitaawo, muganda wo, omwana wo, ennyumba yo, business, nga byonna bisobola okuva bisobola okuggwako ekizibu nga kitomera ggwe. Naye twebaze Mukama ekyamazima nti byonna ebizibu ebyali tukosezza mbulamu Katonda tabitutuusizzaako. Kubanga bangi abaavu n'okutusinga abafunye ebizibu ebinene nga n'abagagga tebakoze eki. So nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu n'abantu bange bonna. Omwaka guno nze sijja gwebaza nnyo okuleka obulamu. Nze nafiirwamu sisita wange. Yagenda mwaka guno, sisita oyo twali naye Kabayo jjukira nga tujaganya okuyingira omwaka omupya. Tuvudde mu mbaga ya Waswa, sisita n'akutukako omutwe ku Ntebe Road. So mu butuufu lw'embeera wano ne mbanga ayagala okujaganya ekintu eyo kinnenyika mu mutima. Era mu abali eyo ne mbagamba nti bannange nze nayingira ne sisita wange omwaka guno nga tujaganya. Twekulisa 2024. Tetumanyi nti guno ogujja ate gutwala bulamu bwe. Ne muzeeyo okuva olwo taddangamu kufuna bulungi maanyi. Ne bannyinaffe bonna bwe bwabanga bwe buti nga bayingiddewo dda. Abasama baffe bamanye. Ate mwalina okwagalana. Yes. Bonna bannyogoza emitima era nze abasama bange tebazze. Fako Babula kwabamalamu amaanyi. Ba Dan's Echo, ba Biz, ba Joe, ba Galo, bonna tebazze. Lwansonga bakyalimu okutya. Naye katusabe Mukama atuyise mu mbeera eyo. Taliza mbite bibadde bitrendinga guno omwaka katono tolo Chozembeki abasikane kati akyatukuba relationship mu maaso n'abagamba mu nveeko ekyabaana okubateeka mu relationship. Naye nga lifunaana kutuuka wa Chozembeki tusooka ne tusirikiriramu wano ku Love Life ne tujjukira emyoyo gy'abantu abatugenzeeko okuva mu January. Segirinya ye yaggulawo mugendeddemu ba MC Gavin, mugendeddemu ba Olisha M, mugendeddemu bangi ba Papa Francis naye agendedde muno. N'abatalina mannya bafu. N'abatalina mannya abali ku kyalo gy'owangaalira. So tujjukira emyoyo gyabwe. Ate awo ne twebazaamu Mukama nti ffe tufiiriddwa abantu baffe naye ate ffe gutuyisizaamu nga tuli balamu. Obadde ogamba. Ate ekya Chozembeki buli omu yayogedde kiki ekyokukwata abaana mbabulaki abaana bayingiza mu ntalo. Ekyo mukirowoozaako ki? Then lwaki balowooza nti no Sekajja wamutijisiza nnyo tebijja kuwangaala bw'ajja kufunayo omwana omuto nga ate Chozembeki naye muto. Kubanga guno maka mina byatabuseemu awo. Era nga relationship tukyagiraba. Ekyokwata obupande tufunye kujja Kabaya katugambe kujja Kabaya bannange edadde asinga ne bagamba lwaki okwata abaana n'obateeka mu ntalo. Najja n'abagamba abaana si bammwe. Ne bagamba tebijja wangaala ajja oyo omusajja omutujisiza nnyo agenda funa omukozi omulala kubanga first of all tomulese kukola ki kulidinga ng'omusajja kulidinga kulembera ng'omusajja. Kati mukirowoozaako ki ayina sobe gye yakozeeyo oba buli omu kwa mwagamba buli omu ayina engeri gy'alina okutambuza mu relationship oba ye kyekimukolera. Kaakati otandikidde wange kaakati ekisooka Chozembeki akyali mwana muto ky'abantu balina okukikkiriza. Balinawe bakimanye muto jasa teyazaala muto. Omuntu yenna nga tannaba kuweza myaka 4 aba akyalimu obuto. Naye nze nja kugamba nti kankubuulire kibi nnyo okukwata abaana n'oba involvinga mu bintu bye banaba kutuuka kusalawo ku myaka gyabwe 18. Wakutte balina abaana b'omukyala sandifuddeyo naye waliwo abaana ba dictator Amil. Taata waabwe akyaliwo mulamu era taata waabwe abaagala kubanga baana be. Bw'okwata abaana abo ne bakwata ekipande nti tufunye taata waffe omupya yeffe Bassekajja tufunye taata afaayo. Taata afaayo wakamulabira emyezi 9 tegiwera. Oli abaddewo okumala akabanga okuviira ddala ng'erinnya lyo likula bukuzi paka lwe likakase. Ekyokubiri noono omwami g'osuuta naye alina gy'abadde era naye tomusanze nga talinayo mwana kubanga eri gy'ava ate beekokkolamu ekokkole. Kakati gwe sirowooza nti mu maaso go gw'oba ofunye malayika. Bw'ofunanga omukazi eyazaalako oba omusajja eyazaalako tosookanga kukyamuukirira. Osookanga bw'oba n'obusobozi n'oyita oli gw'abadde awangaala naye n'omubuuza naye omuntu ono gw'ogenda okufuna oba gwe nfunye ali atya. Bw'oba tosobodde kumubuuza kale kiyinza obutasoboka munoonyerezeeko.
oyinza okwesanga nga weesunga nnyo naye ng'omuyembe gunyiridde ku ngulu. Kati okujja olwaleero n'otandika okukwasa abaana ebipande yeffe bassekajja tekyandibadde kibi naye nze ndowooza nti abaana bano ekisooka oba olinyiridde eddembe lyabwe kuba tebannatuuka kusalawo. Akaana kano okalaba kubanga instincts za tata zikwatagana ku baana abo kuliko omwana eyafaanana ennyo dictator teyali musanyufu era teyasekako nti okimukwasizza ye amiisinga kitaawe. Era nze nja kugamba eyo ensonga tetujja ggirwako nnyo nti bw'obeera nga ddala ofunye omusajja omupya ekisooka there is what we call co-parenting. Ofubanga nnyo okulaba gwe omukyala nga tokyayisa musajja baana be. Yes. Fuba nnyo okulaba nga tokyayisa musajja baana be. Sirowooza nga dictator Amila ayinza okubekwa yatulaga ne fees ne receipt na buli kimu. Omusajja obaana newe wabeera wabazaala nze nno omukazi yazaala mu mulalu awe naasana ku masitoowa naye era olw'olumu bajja ne batuula omulalu wawangaalira n'abagamba oyo ekitamu era ne babeerawo ne bamuleeterako ngatto empya na buli kimu. Okitegeera yabamuzaalamu nga tannalaluka. Kati omusajja yagwa eddalu naye omukyala bakuŋŋaana n'amugaayo taata wammwe ne bamuwa ku ngatto n'ebirala baagezaako muteeka mu rehabu ebutabika ne bigaana ne bamulekerayo nti bwe bulamu bwe. So omusajja ne woba ozadde mbula era abakazi batuvuma batuwa abaana baffe gendako ewa ekisiraani ekyo ate munene naakola ate kyekikuzaala era ne kikwata abaana ne kibatwala. So bulumpimpi kikulu nnyo obutatijjukana nnyo ng'ofunye laavu empya kubanga enkadde ekulesa ekyali mulamu tomanye eno mpya weegenda kukuleka. Ekyokubiri wandibadde osooka ono naye n'akuzaalamu ku baana ng'omu babiri ne tulaba oba omukwano gwo gwe wa caring dad afaayo akola ki gunaasigalawo bingi nnyo ebikyuka omukwano gye gugenda mu maaso. So kyali kikyamu Chosen Beke okukwasa abaana ebipande ekyo kyali kikyamu nange neegatta ku balala okivumirira naye neebaza dictator ensonga yazikwata mu nsonga y'ekintu ekikulu. Ate naawe dictator sirikako si buli ssaawa nti olina okuvaayo mbaagaliza embaga ennungi ffenna tumanyi nti oba tojja baagaliza. Okitegeera teri muntu akubbako mukazi n'omwagaliza kirungi ekyo obeera mu magye mulukufu. Sirikako beerayo wali empereere ku woteeri yaffe kasita okola emirimu gy'obulamu buprogressinga buli lw'osukka okukomentinga ennyo n'okulingiza ennyo wali x kiba kitegeeza tojja kuhiiringa na kumuvinga on. Akantu kange tekagudde ye bakateekako batya nange nnyonnyole nyonnyola oba olina by'oyagala okwongera naye waba bimazeeyo nga ng'oyogera ku ky'okuwangala binaawangala lwaki baga batajja wangala sobola kwogerera wano wabijjako tabakankole bwenzi ekikulu ebintu bino Kabaya alina feelings tomujirani engalo era ze kyemmanyi naye buli baddi bali tukwatira wantu ewabi nze kikubuli kakati bannange ensonga ya Chosen Beke omanyi buli kizibu ekigwa mu nsi Katonda ayogerera mu bantu. Buli kizibu ekigwira omuntu Katonda aba akulaga nti naawe kisooka okutuukako gyemu kyakuyiga ki mu kiguddewo. Ekisooka mu byonna Chosen Beke obusente bwamusinga amaanyi. Omuntu yenna ng'obadde mu nnaku n'ofuna ssente n'ozikontrolinga obaka ekisa kya Katonda. Era neebaza nnyo omuyimbi Eddie Kenzo. Gayo yali mwavu nnyo yali munaku naye embeera zalinga yakulira mu ssente. Ekyo kyo era n'abayimbi bandikopya omuvubuka oyo. Alina ssente nyingi, alina ebintu bingi but ye alaga nti ssente yakola ki nga teyabonaabona nnyo. Kati okusomoozebwa Chosen Beke kwe yasanga saagala yeekwase dokitaani Dictator Amin. Genda kweza kya dictator. Doli ni omuntu yenna nga abadde mu bukosefu bwa love nga ye gwe bakosa tasobola kufuna musajja mu mwezi gumu oba ebiri. Omuntu yenna nga abadde mu relationship oba nga abadde mu bufumbo nga anyigirizibwa tasobola kufuna musajja mu myezi ebiri newe giba myaka ebiri nga yawukanye n'ono. Kakati oyo omuwala alimu embeera olw'okuba ayinamu ssente, ayina ekizibu ky'okwagala okufuna omuntu asobola omwagala nga ye bw'ayagala, w'alina oteekamu amapeesa agamunyigemu.
kati abawala bafunyemu ku ssente ebiseera ebisinga bw'otunulira nnyo ekintu kye kino dikiteeta yali musajja mukozi nga talina budde yali musajja mukozi nga talina budde kati ate ono naye engeri gye yali omukozi ng'ate ayingiza ne ssente afuna n'okusinga oluusi ku bbaawe baba beetaaga obudde n'okukola biki kati ono teyeewa kitiibwa takyaswazaaswaza buki tosobola kukwata baana ba musajja n'obakwasa ebipande okitegeera n'ososonkereza n'obakwasa ebipande tekiriyo ekyokubiri omusajja tolina kyomubanja toyinza gamba nti mufunye taata agenda otulabirira Chosen Beka alina obusobozi Chosen Beka alina obusobozi obulabirira abaana 100 neba bunaku bali ankoko abulina omusajja gwagamba nti talabirira abaana naye alina obusobozi obeezaawo amaka ne gabamu abantu 40 Chosen Beka talina mwezi gwatafuna bukadde 2 mu mikolo okitegeera ensonga gyandibadde alaga nti dikiteeta yali mubi yandibaddemu kale bya bulamu kyoba omusajja yali agala kunzita oba omusajja naye ekyo ekyokulabirira abantu omusajja yali ankuba oba yali ankuba nandibadde mabega Chosen Beka Dr. Amiri abadde antulugunya ankuba asoza ekyo nandibadde ki naye ensonga zonna zaawa omusajja yamukyawe wataali nsonga olw'okuba amapeesa ono gayagala oli yagaana ogakola ki ogagendamu olyawo ono yabangawo ng'oli ali mu mirimu naye njagala omuwala oyo ajjukire nga tuli wano ku Love Life njagala ajjukire Chosen Beka gye buva gye bulaga embeera gy'olimu teriiyo musajja atasobola kwefuula nti akwagala kubanga oyingiza olina ky'olina oli lusuku olina ky'olina saagala Chosen Beka okyamuke mbu wafunye Ssekajja nange kabaaya nga nakuguddeko nkulaga omukwano ogutamanyi gwa Ssekajja kuba sirina kyenkwagaza noonya kukubba era njagala mulagula ekintu kino omusajja gw'olina oyo Ssekajja bwe bunakeera ku makya n'afuna ssente ze yeetaaga mu mirimo gye agenda kugenda bugenzi akole ki naawe weegasse ku balala abali mu kyogera nze sigaana muntu kwawukana ng'asinziira ku ngeri Chosen Beka gye yeeyisaamu nga sigaana muntu kwawukana na muntu ate era sitera nnyo ku mentioninga mannya g'abantu nga ndi ku bintu nga bino naye waliwo ekikuyitirirako omwana oyo bw'otunulira ewaabwe alabika yayina essente kikulabika bwe kirabika kuba ne kkooti ya taata omu ku bujulizi bulaga nti yaguliddwa ku lunaku lwa mukolo otamanya kwogera nze era bwe nalabye kkooti ya taata ne nzijukiza akayimba eno ssaawa ya kkooti lutik nedda ekituufu kiri nti abakazi bonna abaliyo mukimanyi obubonero kwolabira omukyala omuguzi wa laavu kati abo abantu abali mu kategule eyoyo omukyala be bantu abaguzi ba laavu mu Uganda bangi mwebalwa abamanyi ogigula obulungi n'abagigula obuki obubi tebasobola kukumenya mutima mu 224 n'ogamba tate 225 ofunye musajja mulala toyinza kugamba nti omusajja talabirira baana nga gwe sente zewakoononera mwono omupya zirabirira abaana emyaka 4 mu maaso oba omupya yataddemu lwaki gwe sizossa ku baana oba Ssekajja yataddemu nga naye alina akasente nga yataddemu mukolo wali omukolo nga gulimu emabega w'omusajja n'omukolo ng'omukazi yagulya emabega tegubula teriyo musajja ayagala mukolo lwaki bakyogera nnyo lwaki bagamba teriyo musajja ayagala mukolo teriyo musajja ayagala mukolo era omusajja ayanjula omukazi olwa puresha omukazi gyamutaddeko lwakuba nti waliwo ababanjula mu buseera ebituufu ng'ekituufu omukazi by'omufunyeemu asaanidde akole ki akulibwe o ne bavugamu ka sipiidi naye ensonga etuyinza ogyogera kaba nikojja ne bukya ngamba bwe nti omukazi yenna ng'oli eyo ng'okimanyi olinamu akasente okyafuna akasente manya nti enkya busobola okukeera ku makya nga tolina adde 10 ng'abasajja sente bazitutte tokkiriza abasajja kwefuula nti bakwagala mbunamu bwo olw'okuba bakwagalako essente z'olina abakyala bangi bawasizza abasajja ne beefuula omanyi abasajja buli waalaba omukazi nti alina kyagenda omuggyako agonda n'abanga kapa kakati omukazi okuba omusajja mu maaso kumukuba ku social media omusajja naye agonze alinga ki neekuba kunaaza bigere akola ki abikunaaza kubanga alina missioni
Kati tokyamukiranga mu kamera wakawukana n'omusajja emyezi eno tayinza okukyamuka oyo bw'ali ku kyawo oludduka mu Uganda oli ewabutwa. Ekyokubiri bano abaana ogenda bannyonnyola otya by'oli mu bakozesa. Abaana obalaga otya nti Sekajja yabalabiridde obulungi okusinga kitaabwe. Ng'ate emikolo kwoyogerera nti yabalabiridde obulungi gw'ogitaddemu ssente. Chosen Becky yakono ne ssente ezisoba mu bukadde 4. I know. Mu mikolo ziba tesobola kulabirira baana bw'aba oyita kyabalabirira. So abakazi mutomedde abasajja ne mutuuka n'okufiira mu mayumba. Abakazi mutomedde abasajja bizinesi zammwe ne zigwa ne ziggwawo, baali mu kikubo baali mu akeri tebakyalina kantu konna kubanga yalina miliyoni za 2 n'agwa ku muyala n'agondanga kapa n'azisomba zonna n'akola ki. Ate ekyokubiri oli muyimbi, omuyimbi oba mukulembeze. Buli wokola ebintu ebiruma abazadde kittakaliyayo. Abantu abadde bakulabira mu image ey'omuyimbi omulungi kati bakulabira mu image ey'omukyalo omujoozi. Olwaleero nze bwe mba n'omukolo ne mukyala wange ajja kwagala Chosen Becky nze ŋŋaane sisuubire ba wakyaliyo omuzadde abaagalana ababiri abba ni kojja abaagala omuwala oyo ababiri nga bagenda mu mukolo nga bamwagala ku mmeeza emu kuliko amukuba kuliko akola ki. Naye ng'obadde muyimbi muki mulungi tokola bintu bittakaliyayo. Oba yagadde omusajja gw'oyagadde mwagalire ebbali tokyamuukirira. Tukweka abakyala baffe abewaka oluusi kubanga akantu ako kojja kayogera kakulu nti olwaleero okwawukana n'omuntu tekitegeeza nti automatically muyina kufuuka balabe. You simply chose peace over drama. Ate era okwagalana n'omuntu ne mwawukana si mwe muba musoose si mwe muba musembyeyo. Simanyi kintu Dictator Amel Kyabeera yakola Chosen Becky nga kinene nnyo okumutuuka okubaako n'obukyayo obunene ennyo bwe butyo. Ate musobya oyagadde omusajja mukwano gwe. Omukazi toyinza kwagala mukwano gwa mukazi wange toyinza kwagala banikojja gwembeera naye. Oyagala kuntokyalinga efaanana etya. Oyagala kuntokyalinga efaanana etyo tukene okwagala te mukwano gwange yennyini. Olw'okuba oyagala okulaga nti oyina essente. Kye yali agezaako okulaga nti n'oli kyali nze nakimufuula. Jangu naawe nkulage. Kati ate nze n'ekirala kye twekengera ffe nga ba social media in-laws. Obwangu emikolo gino kwe gyategekeddwa. Obwangu ku bibiri. Omusajja yabadde alina kyayagala okunyweza oba omukazi yabadde alina kyayagala okunyweza. Omukazi addanyweza nti nkwesize tongiwanga. Bw'oba okakasa ebigambo ebyo kyokka wa mukazi tugende mu mbaga. Nze nali ngamba katolaba bino ebyobufuzi waliwo abantu be bamakadi mu bibiina ebimu. Enkeera ne balangirira nti ngenze eno nga bagimumye eggulo n'atayisaawo wadde wiiki 2 nti bannange lwaki mwanyimye bagimumye eggulo leero ne yeesoggawa kitegeeza yali yayagala dde okukola ki. Oli n'atuuka okukola statement nti natunda ebintu byange byonna wabitunda kusuubula. So ekyo kye njagadde okugamba nti omuntu yenna buli lwayawukana naawe enkya n'afuna omulala kabonero akalaga nti yali yakukoowa dda era guli omukwano gwali gukuliira munda. Dictator Amel yazaala abaana abalala. Dictator Amel yazimba family endala egenda okumukkakkanya omutima kubanga Chosen Becky nga tayavuwadde. Toyogera bw'otya olulimi lutonzi. Chosen Becky nga tayavuwadde tosuubira nti Dictator agenda kufuna essanyu ku baana be kubanga Chosen Becky alina obusobozi bwonna obulabirira abaana n'okubasomera mu ssomero lyonna lyakola n'okulaba nga lyayagala kubanga abakazi okutweguya babeera batwagalako obuyambi bw'abaana. Obuyambi kati ovanga ku mukazi akuwalana okutuuka ku bukyayi Chosen Becky bw'alina ku taata w'omwana ng'ate alinamu ne ssente oyo ne bw'oba otambula toba safe alina n'okupangira abantu ne bakutta. Obusungu alina bungi ekiteeta omusajja aba yakola ki ekyo yakola ki. Ekyokubiri buli kimu kibaako solution. Nze lumu nga nkyapangisa nali ninawe mpangisa ka single room nga landlord wange mukyala mukadde wa myaka nga 78 namwandukamya naye nga namwandukamya alina akamera kasente wasula wensula nfuluma alaba nga nkooyo okubaza nankonkona emirundi 3 nga sivaayo nakonkona nnyo omanyi kye nakola najja ndi bwereere
ne mulaga embobo ng'ekoleeti n'akuba omulanga yazirika okumala ewiiki ezi kakati tobanga weekubira katale taata ate katale kaliwo era abavubuka mbagamba akakodyo mukakozese lwaki ndeesa akantu ako buli kintu kyonna kibaako solution Dictator Amiri embeera gy'olimu eteekeddwa okukuleetera ekisooka okulowooza ennyo obutayavuwala kubanga teri kintu kisanyusa X ng'obadde oyawukanye naye kukulaba nga embeera mbi kakati ekyo oteekeddwa okufuna obusungu ofune motivation ekola ennyo naawe oswaze abo abalowooza nti okuva kwabwe mu bulamu bwo ogenda kusiraana okuva kwabwe mu bulamu bwo kubanga singa Dictator Amiri yali abeerawo ku lwa mukazi yandibadde kati yagwadde kubanga omukazi yajjamu fuse n'afa ne mu bulamu bwe era okuva omukazi lwe yagenda musajja bizinesi etambula yali talina maka gazimbye atuusiza emmotoka ey'ebbeeyi bulamu butambula mpolampola obw'ekivubuka so nze njagala nnyo ex wange bwanjawukanako nange ne nnwana nga sikolera ku competition naye nange ne ndaga nti gye wandeka sisula njala kakati Hajaruna kye yagambye abantu bayombye kati abasajja abaavu mbu kiki ekyo Hajaruna kye yakoze banga yabadde mwala we mmotoka naga kugobyeko abasajja abaavu temusimbira bayombye ate abasajja abaavu bangamba mwine entondo Hajaruna ono aliwo alabika yeerabidde Hajaruna omukadde Hajaruna omukadde eyalajjaniranga abakazi ndi wadde sente sirina naye nkwagala kati ate ffenna yatugobye kubanga Sezaalo okukwata emmotoka kapiata n'ogiwa omwana ow'obuwala kabonero akalaga nti yenna ajja olina okujja ng'ozitowa ate n'abanga yazaala purinti nze omanye ebbanga lye mmaze nga ndiko ekyandyemu awo nswama omuwala oyo abeerawo mu bizinesi za kitaawe kubanga Hajaruna abaana abayigiriza emirimu kyekimu ne Misaki tujja kutuuka ku Misaki Hajaruna nze mmaze ebbanga nga nswama omwana ow'obuwala oyo nga ngamba bw'amala okusoma ekirungi muwala wa mugagga ekyokubiri muwala mulungi ekyokusatu muwala mukozi yamuwadde emmotoka amaanyi ne ganzigwamu ekyatutiisizza nti bw'olaba ng'omuzadde yenna ng'agezaako okukolera muwala we ebintu ebijja okumugaana okuwankawanka manya nti ali amutaddeko kaviyeti naddala abazadde abasajja ekimu ku bisinga okutawaanya abaana kwe kubeera nti abaana ab'obuwala naddala kati mu holiday nga zino bakozesebwa abasajja nga babalimbalimba okubawa ebyo bibatasobola kufuna waka n'osanga omwana ng'alina amabina alina figa ennungi mu kazigo single room mwabeera ne kitaawo oba nnyina buli musajja yenna amulaba aba amwegezaamu ng'asobola okumwefunza era abazadde mbagamba ekintu kino nti omwana wo bw'awezanga emyaka 15 n'atandika okuzza emukono emabega tandika si kumuwa buli kimu kubanga obusobozi oyinza okuba tobulina naddala nga mwana wa buwala tandika okubaako ebintu by'omuwa ebiyinza okumutaasa okugwa mu bikemo omwana oyo ow'obuwala gwe wagaana oggulira essimu ng'ogamba emyaka gikyali mito alina essimu agikozesa tomanyi akukuta nayo kati kyamakulu nnyo okumulaga essimu eyo n'abeera nayo naye ng'omugayidinga n'okumulambika omwana oteekeddwa okumulambika n'okumugayidinga okumugamba nti essimu eno ngikuwadde naye essimu zino zigirako ebikemo bino na bino omwana n'obeera n'omwana wa myaka 16 naye ng'amazima ga Katonda mu ggulu enkoko agiwunyiriza ku kkubo naye ng'obusobozi obumugimugulira waakiri akawawaatira obulina omwana bw'anajja ewasa Eduvutto ajja kumutwala ku KFC gwe nga neyo ku kyalo ey'okuwujja ekulemi so tubalire sensitive nnyo nti abaana wakati w'emyaka 15 16 n'okweyongerayo emyaka tuyita sire age abatiini awo bataataaganyizibwa nnyo Hajaruna bw'avaayo naawe omwana we emmotoka aba ekisooka aba alina omuwendo gwamutaddeko mu ngeri ya value ffe twegobye fekka nga tewalina atugambye ndi munvire ku muwala wange era ngamba nnyo abazadde gwe totawaana kugobagana n'abavubuka gwe kwata omwana wo mulinnyise value asibe enviri za mitwalo 7 nga zino olabawo abasajja abasiiba n'enjala banajja gy'ali bajja kwegoba okati muwala wa gundi oyo
wabbeeyi okuleka abaana nga yatondebwa just amaaso ge amaggula mamaggule naye omwana yenna akemebwa nnyo naddala mu holiday nga zino okubeera nga kwega kuba kankubulire Doreen kkiriza oba gaana omwana yeetaaga essimu abeereko ku TikTok amoole amaaso anyoole omumwa gy'emyaka omwana yeetaaga okugulayo ku bugoye n'akatale ka mubuula akabeera ku kyalo buli lwa Sande omwana wo bw'ayitamu n'alaba obusiripu obw'2,000 nga tosobola bumuwa ebbeere effumu bw'anaaba ayita waayisite ku stage ya board oba awalala wonna bajja kumusiiya bagezeeko okumuwa ebintu ebyo byotamuwa so Hajji Haruna kye yakoze kituufu wadde nga ffe abako ababadde bagenda okwewandiisa tukukkulumyemu tukiiseemu ku nsi nga ali ne taata muvubuka kale nebinabyo ate bitusobedde taata muvubuka naye ekyo tukisanyukidde nnyo ekyokuwa omwana emmotoka kyekiraga okulinnyisa value y'omwana asobole omugobako buli kawawa yenna eyandibadde amutaataaganya. Nze ndowooza yange kwa Haruna Mubiru alemaza omwana omuwala. Era abazadde njagala bayiga ekintu kino. Okwata emmotoka ojja omwana wo ng'amaze okusoma. Ekisooka Haruna Mubiru alina abaana bakyali abato abali mu masomero. Kiba inspiringa nabo okwagala okusoma. Bafune ku birungi. Ekyo kikulu nnyo omuzadde okuwa omwana emmotoka amaze okusoma. Kinspiringe bano abato baalina baagala okusoma. Ekyokubiri okuwa omwana emmotoka oba tomulinnyisizza nti oba alengera abasajja oba omuwadde security. Abantu tebatunulira abaddugavu tebatunulira mmotoka nga security abaddugavu batunulira nnyo emmotoka ng'ekyobuwanguzi mu nsi naye si bwe kiri. Omwana oyo atambula ekiro yeewuira ku bodaboda kati tambula bulungi tofuna akabenje. Ekyokusatu abaniko gyalina ekigambo kyayogedde ekyo omwana omulinyisa kiraasi eyo waggulu. Kambabulira abantu abasinga obwenzi n'okwegabangula be basinga okuba obulungi. Value kubuulira amazima abakazi ba layisi tebakwanika. Abakazi ba layisi bano bafuna 3,000 simanya njiga 2 ku Gazaland takwanika omutuuza wano omwezi ne guggwako nga talina kyakuwa ne simu takwata naye bano bavuga n'enjirova olunaku lumu ng'omuwunzisi. Kati ekyomusajja omutuufu kiri mu mutima gwa muntu oba omukyalo okwewa respect kiva mu mutima gwa muntu. So Haruna namwagadde ekintu kimu bye natunuulidde ennyo mu mukolo ogwo nganze byayambye abaana ba Haruna abato okubaagaliza okusoma byayambye abaana ababadde ku mikolo okwo kuba ku mukolo kwabaddeko abantu abalina essente abenkana Haruna n'omusinga n'abaana baabwe bafunye ekyokuyiga nti nange nina mukono gwange bamuyita Ginasa Atikulanga Tawo Container Village yawa muwala we emmotoka Toyota Kawesi ayina kitabani kye kito kya myaka nga 6 ne kimubuuza daddi nange bwe mmala okutuula P1 babatikira mido waliwo ebibiina nange banantikira ogenda kumpa emmotoka okumutikira to namwe ngenda kuwa naawe yiyo omwana kiri kyamukwawala era n'amugulira kitoyi kyabwe eky'abaana n'akola ki n'akimuwa. Ne mulimu abazadde nga mugagga omwana n'amala okusoma n'otakwata akamotoka kawa mwana ng'okyalina n'abaana abatawaka. Ekyokubiri Hajji Haruna lwaki yawadde omuwala oyo emmotoka? Hajji Haruna ayina omulimu. Muwala wa Haruna tagenda kunoonya mulimu. Emirimu olwedde Haruna yagikuliyetinga. Era ekisinza okwavuwaza abayimbi mu byafaayo bya Uganda teri muyimbi yali afudde ng'ali bulungi. Sina mu Uganda awantu awasinga n'awala abamu naye omanyi kwe kiva? Omanyi kwe kiva? Abayimbi omuyimbi alowooza okwejalabya kye kimufuula serebu. Okubya oluyimba oyina essaati emu n'empale osula mu luumu emu sinayiyo abantu balwagadde ofunye sente. Lwaki ate olowooza mbukati okuba bw'amanyi olina pangisa apartment ogule ne kawundu bwe babadde bakwagala obadde naki? Abayimbi edda baali beekweka tosobola kulaba muyimbi basula mu mayumba. Haruna Mubiru abalaze nti nsobola okukola restaurant ate n'embeerawo n'ensavinga emmere ng'ate era ndi w'amaanyi mu music. So agezezaako okuinspiringa abayimbi naye abavubuka omuvubuka akubye oluyimba alufunyemu $1,400,000 manager amuguddemu emmotoka ya bukadde 10 atandise kusasulira looni asula mu apartment za bukadde 2. Okuyimba mulimu ng'emirimu emirala
gw'olina okutundira okujjamu entandikwa naawe obeeko kye weekolera mu bulamu obwa bulijjo. Ka information jukira omuntu bw'oyimba n'ofuna erinnya obeera mu prime time yo ey'okushayininga. Bw'otajjamu kisinga kuba kirungi mu kaseera ako ng'okyakyaka ogenda kutuuka time ng'ate erinnya lino terikusobozesa kukola bulimu bwaffe baba mufuna mpola. Nga tojja genda ku washing bay otandike kuba motoka lupiira bakumanyi. Jukira waggwako. Music tokyamulyamu wadda nga mukugula mamotoka ga bbeeyi erinnya okyalina bakulaba nti oyo ye gundi naye ng'ate gye tuyiyiza tosobola kubeerayo. Mukozese obudde bwammwe nga mukyabwe. Kati Aruna Mubiru yawadde omwana we emmotoka nga tagimuwadde lwa kumaliriza misomo. Abasinga tebakitegedde. Tali muzadde agaba mmotoka nga yeebaza mwana we misomo. Abaana bonna abasinga oweebwa emmotoka nga batikkiddwa baba bakozi mu bizinesi z'abakitaabwe nga bazimazeemu n'emyaka 3-4. Jukira abamu abazadde abo abamu bakusasula abamu tebakusasula. Kati oba sente abazitereka. Kati omwana alaninga kati nga restaurant za Aruna Mubiru ngo asufa ziraninga nga Aruna bwe yandiyagadde. Teri muzadde wa mwana mmotoka ng'omwana mutemukwamu omwana era ateekebwa kubanga ali mu business. Yes. So nakisanyukidde. Nayagalako zekambabulira tugenda ku nsonga endala. Teri kintu kikalubiriza musajja mwavu oba muvubuka wa wansi nga kwagala muwala wa mugagga alinye value. Nze nayagalako muwala wa Ham Motors. Mugagga nnyo kati yalina ssente. Ham Motors yali. Ham Motors mugagga Ham. Ayina olubiri lwa buwumbi nga buna. Naye enansa naawe tuyitawo katimba. Naye na wali ennyumba y'obuwumbi obuna. Yagula nasa naye na. Omusajja Ham Motors. Sente zalina ne kapati zibuuka na bino bye muwana ayinza okunyiigira. Tuvuga mu speed. Ate nkubuulira. Teri nyumba nasa ne gula buwumbi buna ya maka. Ham Motors zino teyagizimbye na nasa naye yagizimbye Mitiyana mu kyalo makage kuwummuliramu. Naye kankubuulire kino nkwana muwala we. Ayo bakwesente. Nkwana muwala we. Nkwana muwala we omuwala yankweka mu nnyumba yaabwe okumala wiiki 3 nga tewali amanyi nti mwendi. Nga nnyumba nene nnyo. Ekisenge yiika namba. Kisanga kiri ku ajendi naye nga maka mwendi nga teri nti amanyi. Ulira omuko omwavu bw'abonaabona. Ng'ambeera eyo omuwala yaŋŋamba toyogera taata mukambwe. Naye ngenda okulaba nga nkoyo okwekweka. Ne mugamba naye tukoze tutya. Muwala n'aŋŋamba kati nedda katubabaze ofulume. Najjako cameras ne mpitawo nga ku swimming pool ne nfuluma ne nkomawo nga house boy. Olira okubonaabona. Nayanjula daddy ono ye agenda okutuyambako okubeera shamba boy n'okukola emirimu gy'awaka naye ng'ate omwana ow'obuwala anjagala. Naye bwe natunuulira amaka gali n'ekitiibwa omusajja kyalina ne neegoba nzekka. Ne ngamba nkubuulire obadde onjagala kituufu naye nkoze eki? Kati abasajja bagenda ne balinnyisa bawala baabwe value. Ne bwawulira buwulizi nti Asumaani ow'ennansana ku masitoowa atema ebikajjo ku wheelbarrow yamwagala ng'asobola okukwata ettaayi. Ng'alaba omwana we investment gy'amutaddemu n'obwongo. Muve kuba n'abaana b'abagagga ab'emitwe emikalu. Abo abasajja bateekateeka abaana baabwe nga be bagenda okukwata bizinesi zaabwe zitwala mu maaso nga bo bavudde mu nsi. Kati gwe n'ova eno okutta omwana w'omugagga gwe yateekateeka omuyigiriza ebiragalalagala. Amatama gatandise okukola ebikonde azzaamu enkulumu nga mbuzi nnume. Ali ebikoola. Okitegeera kakati omwana oyo mazima ddala omusajja lwaki taakunyiigire. Naye bw'oba omanyi ng'onaafuna abawala kati kilasi ng'ez'aba Ham Motors ba Aruna Mubiru naawe kennyini weevaluwinge. Weeteeke mu mbeera enaamulaba nti mutuufu omuvubuka ono omuwala wange gwagenda okundaga alina value gy'agenda okumwongerako. Kale kya Misa kimukyogerako ki? Kyabadde kitya? Semakula yagambye era nalabeka video n'agamba eky'abaana njagala nkiveeyo bulungi kinzikize abaana nti emaali ye ye na mukyala we Nakaayi. Emaali ye ye na mukyala kyayogedde linnya totabula maka g'abantu. Yayogedde n'agamba emaali ye ebintu byange byonna byenkoze. Yagambye bw'ati addingana oluyimba talunyoma naye taluwoomya naye kanduddemu. Yagambye nti nze abantu bakola fixed deposit account ne bateekako ssente zaabwe bayamba mu bukadde. Nze fixed deposit yange ly'ettaka lye nagula n'ebintu byange bye neekolera.
bwe ngamba nti kantunde kantu kange wano neekubeko enfuufu sisuubira mwana ku neekiikamu meaning abana tebali n'agambe sibategekedde naye mbateeseteese mwe bakatende Katende Nnyonyi yagifuula kagaali omutabani wa Misach twasinkana naye Canada Quebec Toronto tavaayo bw'obanga taata akutadde ku level erinnyo Nnyonyi nga kati naawe ekirungi kivubuka kiri hambo nnyo nakyo kikozi taata abateeseteese n'abateeka mu path eyo mumwa bwanjaki kati essaawa eno Misach Ssemakula ayingidde emyaka gya retirement kubanga Misach Ssemakula ye musajja eyayimba ennyimba ng'ennyimba zisinga yaziyimba obukulu Jinga bw'oteekawo oluyimba lwa Misach n'oluwuliriza njagala okwata Misach kati ali myaka ngana mu 8 5 kale ennyimba za Misach njagala ozikwata emyaka 3 emabega oba kale katugambe 25 yali mwana muto n'ayimba ebintu eby'ekintu ekikulu kitegeeza ali alengerera wala Misach Ssemakula ye mukuza w'abaana ba Kafeero Kafeero alekawo bakulu banne bonna n'agamba nti omwana ono kubanga ne Kafeero we yafiira yali muto Kafeero yafiira ku myaka 37 kitegeeza balina bye baali bafaananya ne Misach nti ku myaka 37 Kafeero bw'aba yali alina ennyimba ezo zonna ku myaka emito naye obwongo bwe bwali buyiiyango bwa Misach bwe baali baana bato abalina ennyimba ez'ekintu ekikulu bw'abeera nga yasobola okukozesa amagezi ago n'ava mu kyalo nga ne kitaawe amuyita mpale mbaaya n'ajja n'asobola okweyiiya n'ayimirira ate bano abaana ababayambyagadde naye batambulire mu path ki yemu era nze njagala nange okwongera ku kino sitegedde omulamwa mulala anti njagadde kulaga ko yasinzidde akulaga nti omuntu yeerandiza neze ekibuzo kiri nti abantu kyebayombera kituufu kati nga mmwe mwina abaana kati kyogamba mbuno andi kamaleyo mu dakiika 2 nti nze mbonyeebonye n'edduniya eno Osegeera nze nasomesa ku bantu abakulu oluzungu ku kyalo nga mbakuŋŋaanyiza abantu 100 ne bakuŋŋaana nusu 10 olw'olunaku olwokubiri tebadda omuntu omusomesa tulinde n'atandika okuyombera looni mu katale e Kasubi balina ebizibu bya kintu kikulu gye mirimu nagikola omuntu okutuuka waatuuse n'abaakuweeyera baba ayise mu bingi kituufu ffe tuli wano tutaganjula bitundu by'abakazi bya kyama kuba kyazisansiko n'otunulira embuga ezifaanana ziti n'otunulira ezifaanana ziti naye nga byonna onoonya kasente okitegeera twewaayo twogere ebigambo kuno nga tusomesa ku nsonga z'amaka abamu ne batuuka n'otuyita abawemuzi wadde nga tuli basomesa abaana baffe basobole okusoma eka kati bwenkula bwe nti omwana mu kifo naye ekyokukozesa amagezi gange ge muwadde n'omusingi bw'atandika okulowooleza mu byenkoze abeera mukyamu ffe twalina jjajjaffe yali ku kitanda nga mulwadde nnyo ng'ali mu myaka nga 92 naye abagenda okukutuka n'atuyita ffenna ne tukuŋŋaanira ku kitanda waalwalidde n'agamba bazzukulu bange mu ddoboozi ettono nnyo nga likankana mbaagadde nnyo naye nina akaseere kange miliyoni 2 ke nali nterese jjajja n'akutuka nga tayogedde we ziri awo ng'agenda okwogera nziterese twamugamba jjajja wa nga n'ebya jjajja ebyobulamu nti jjajja tereera nkubuulira okitegeera abantu bakola ebintu byabwe naye nga bebabikoledde abaana baagala byanfuna olwaleero singa kitaawo akeera ku makya n'akugabira jovayini eno n'agamba ni mwana wange ku mugabo gwange nkuwadde wano taatawo ng'ali ku kitanda ne bamutwala e India naye ng'alese akugabidde omugabo ne mufuna amawulire nti taata azza engulu era akomawo muyinza okumusabira ennyonyi egwe batwale ebintu kati omusajja ono bw'ateekawo gaadi n'agamba nti nze ebintu byenkoze byange na maama wammwe taba mukyamu era abakyogera amanyi nti nammwe omusingi gwabawadde gubamala okukola ebyammwe ndowooza nkawunzise bulungi kati obadde ombuzize kitegeeza abalina katola abaavu abajja yomba omwavu gatana kyayina ye kati ye ensonga ya Misach Ssemakula ono tansaba obudde muwadde obudde n'aginyonnyola kati gwakubiriza puroguramu eno nze nsobola okusituka n'eŋŋenda togenda ssebo tanganya kuggusa nsonga Misach Ssemakula yavuddeyo n'agamba abaana abaweeredde
Anyway, kantu kijje ku research. Wanga mwagala nnyo mu respectinga. Omusajja n'avaayo n'agamba kati peredde abaana bange naye ebintu byonna byenkoze tekuliko yadde. Abaddugavu balina ekintu kye babasiriwazaamu. Okuweerera abaana kya bugagga mu kubongerako entegeera naye si kya bugagga mu byanfuna. Entegeera si kya bugagga mu byanfuna. Era abantu bangi bagamba kale yasoma naye talina adde 10. Okusoma kyamwongerako ntegeera agirina. Byakuguka abakola ki? Naye bino ebyenfuna birala ensi etambulira mu busuubuzi. N'omuntu eyasoma bw'atakwata ssente guno musaala gwe guzza mu busuubuzi era afa talina kyakola ki? Kyalina. Kakati ensobi abantu gye balina kati nga bw'olabye papa gye yayogedde. Erinnyo bantu baanya ddala mu Africa wano. Omwana wamuweerera kituufu n'omwongerako entegeera. Naye obugagga, waliwo kye bayita obugagga n'ebyobugagga. Saba abantu abalaba programu eno bawule ebigambo ebyo. Omugagga. Obugagga n'ebyobugagga. Obugagga aba muntu. Muntu ye mugagga. Ebyobugagga bye bikalu by'abaakoze. Kati okusoomoozebwa kwe tusanga wano abantu baleka bya bugagga ne bafa n'obugagga. Nga bwalabye papa kye yayogedde nti essaawa eno Misa Kisemakula kyasobola okuwa abaana kubawa bugagga kubushe yalinga nabo nti papaazi bagiraninga bwe bati tukola bwe tuti okulaninga business okuba omusomesa nga looya tekimujjako kumanya mateeka naye bino eby'essente paati y'eby'essente endala era ekisinza okusaanyawo ebyobugagga by'abaddugavu. Abaddugavu baleka ebyobugagga ne bafa n'obugagga. Abaana balina kutunda bya bugagga babeerewo. Gwe tewabitunda ng'okyaliwo kuba wali mugagga. Okategedde akantu ako. Kakati kyensaba abantu bakimanya abazadde bonna abali eyo. Okuweerera omwana si kya bugagga mu byanfuna oba omwongeddeko ntegeera. Gwe bw'oba wasobola okwerandiza ne weetakulira n'obaako ky'ofuna. Otaddewo emirimu, otonzeewo emirimu. Abaana bo bateeke mu mirimu gino bamanye bagiraninga. Family emu njebaza bagitaaja Kiddawalime. Kiddawalime ye family yokka wano mu Uganda. Ya. Kiddawalime basibuka n'emiti ya neyo nalabyeyo branch yabe nabadde. Kiddawalime ye family yokka mu Uganda y'abaddugavu. Nga Kiddawalime obugagga yabushalinga n'abaana n'abazzukulu. Era abaana ba Kiddawalime omwana talina kyeyetaaza bya bugagga nga wamulekera obugagga. Naye bano bonna abaddugavu bibalemye abasinga babba bubbi. Oli nabba ssente n'azizimbamu apartment. Kakati ono omwana tamanya ssente za apartment ze gyava. Segeza bw'ofa alina kutunda ki? Jjukira apartment ye evaamu miliyoni 10 omwezi. Ate bagigula obukadde 8. 10 zinaalabanga ensi. Omwana ataakola bintu tayinza kuba value ya miliyoni 10 mwezi. Ng'alaba 8 lwagulako Range Rover n'agulako n'amakawa. Munyonyo. So nsaba papa Misa Kisemakula okumuwa bulamu bwenti. Ate nsuubira ajja kunziramu kuba mwekakasa musajja mugezi. Musajja muyimbi wa maanyi. Ategeeza abantu nti tebalekera baana bya bugagga. Nga bwe yakyogedde nti ye ebintu bibye na mukyala we. No! Obugagga bwalina obukulyetinze ebintu ebyo abuyingize mu bakatende. Obugagga no! Sitegeza kya buyimbi. Sitegeza kya buyimbi. Misa kyalina business za landinga. Aziraninga na mutwe gwe. Era bw'avaawo ne restaurant esooka okugwa n'ebirala. Singa abatabishe yalinze n'abaana. N'abantu mwenna abali eyo abazadde ng'olinamu ku ssente. Muleke kulowooza nti olwokuba waweerera omwana emakerere nti wamuyamba. Omwana olina kumutendeka mirimu. Bw'oba wamuweerera n'afuna entegeera naye n'akula nga tolina bya bugagga by'olina. That is fine. Ajja kwetakulira akole ki? Omwana bw'aba yasoma nga taata tayinaawo bintu byalina. Tayinaawo ntandikwa tuba miliyoni 10 ziizo biki. Omwana ajja kuyiiya ekkubo. Gwe baggalidde tabulwa wakola ki? Naye gwe omuntu eyatonda wedde emirimu. Leka kugamba mwana nti wamusomesa bwa looya agende agulewo ofiisi ey'okwolereza abantu. Entegeera ey'obwalooya tajja kumuvaako bati abaana muleke kubalekanga waka. Muleke kusindikanga baana ku masomo ne mukola emirimu mwekka. Muleke kulekanga bakazi mabega.
oyina business zokola mu kikubo, oyina business obusubuzi bwokola emitiyano bwosubula mwanyi, ebintu byonna birimu wekka. Omukazi tabirimu, abaana tebabirimu. Bwowoza abaana obaweeredde, omukazi asigala waka. Bwofa obanja obukadde 8 teryamanyi. Oyina basapulaya bosapulainga ebintu ebulaaya teryamanyi. Bagenda kubibba. Oyina gw'osobulako ebintu teryamanyi. Abaddugavu mwejjeemu ettima eryokulowooza nti ensi ekoma ku mmwe. Kankubulira Dolin, goloze yayiya akatonda kano ketunywedde alina maka luddawa. Eyayiya nti ettooke eddungi ali luddawa. Eyayiya emmotoka alina ki? Nti bwe nkola bwente emmotoka ekola bwete alina ki? Lwaki? Abo bonna baali ba mwoyo gwaki? Singa abantu abatusooka mu nsi balina endowooza ey'abazadde b'ensangi zino nti ensi ekoma ku ye n'esaanawo, ffe tewali tetwalisanzeewo. Omuzadde yatondawo edda emirimu. Tewali nsonga lwaki olowooleza mu mwana mu byasomye ti bye birina okyusa obulamu bwe. Okusoma buweereza, obusuubuzi bugagga. So nga tumaliriza biki bye tulina okuleka mu mwaka guno, omwaka omupya nga tuguyingira, advice kijje muntu wangu mwe nga bakojja bena omwaka gutute speed. Ekisooka tunulira nnyo omulimu omukazi gw'okwana gwakola. Naddala nga twagala okulwanyisa obwenzi omwaka guno 2026. Buli musajja yenna ng'oli eyo ng'okimanyi ndi mukazi waakola ogumu ku mirimu gino wammanga, tomulya wekka. Mukazi waakola mwakeedi, atunda engoye oba botiiki, abuulire ziwera saa 8 nga bakasitoma babuze, bambuka waggulu ku fulo esembayo. Kyovula fulo za keedi ezisembayo waggulu ziba loogi. Kituufu. Ekyokubiri, mukazi wo bw'abanga azannya bina Uganda, azannya firimu, simanya twagenze eno kushuutinga, oyo naye tomuliiko wekka. Weegendereze nnyo, beera sensitive nnyo ng'omufuna. Mukazi wo bw'abeera ng'akola mu masaagi, waliwo abatera okugaba ka happy ending nga kasitoma ayongedde ku ssente. Otera okukagaba? Abakagamba. Mukazi bode to bode, mukazi wo gwawase ewakambwe akola mu masaagi. Bode to bode mwati. Byebiki ku dduuka kyagenze mu kiigo. Okisegeera. Oyo naye bakola ki? Tomuliiko wekka. Mukazi wo singa abeera ng'akeera ku makya n'agamba nti nkola mu bbaala, waliwo abasajja abatagaanika nga kasitanywa mbwati n'agamba ekyo ne bwe kiba kyetaaga ki, ne bw'agezaako okuresistinga alemererwa. Sigambye nti bonna abakola mu bintu ebyo nti bakola omuze ogw'obwenzi, naye tukkirize tugaane nti gibeera n'ebikemo ki, gibeera n'ebikemo bingi. Basebo ne bannyabo, mukazi wo bw'abeera ng'ekifo mwakolera kiwangaliramu abasajja bangi, akolera mu paaka ya takisi, afumbawo buugi, oyo naye ebikema ali mu bingi. Fuba nnyo okulaba nga buli lunaku omubuulirira, kubanga ebiseera ebisinga asanga ki, so okufuna omuntu nga tomaze kwegendereza na mulimu gwakola. Kiringa naffe abasajja, omusajja yenna nga muyimbi, oyo mwenzi. Omusajja yenna nga DJ, ndowooza abo batambulira wamu benzi. Abavuzi ba boda boda, mulidde bakazi baffe 225 ono, tobala. N'abacutex. Oba Mukama Katonda abasajja abo yabawaaki, tebalabika kuba na ssente nnyingi, naye be bakyasinze. Buli mukazi yenna kabe mukamugagga mu kikomera ayinayo owa boda we, gwanyumiza ku bizibu bye. N'awuliriza ate n'amuwa amagezi. Omukyala ng'ali awo naye nga mu maka omuntu agawabula okubanga gatambula wa boda. Abantu abalala abenzi be bantu abadereeva, bano banvuga safaari. Olugendo lumukwatira e Masindi ng'asula Kampala, buli lugendo gye lumukwatira agamba n'asula mu kimotoka nk'oyo okubeera mu loogi awo ateekawo amaka. Kyekimu n'aba takisi. Owa takisi asobola, nze navugako takisi. Emyaka nga 2 emabega navuga ku takisi, naye waliwo omutto gwe nali natta nga ntuuzaawo muwala. Ne bwegenda ne yeetoolola tukomawo mu paaka nga waali. Nga nina okunnyuka naye, era ng'essente zifiira ku mukyalo oyo nti atudde awo. Abasajja abadereeva abo be mulaba nabo basikiriza abakazi okufa obufi. Mwetegereze nnyo abasajja ekikula ekyo n'abakazi ekikula kino, musobole okugenda mu maaso. Abantu abalala abasinga obwenzi naddala nga baami,
bemutekedde okwegendereza omwaka guno gwe tuyingiramu 2020 be basajja abasawo nga bataganjula bitundu bya kyama. Abasajja abasawo nga bataganjula bitundu bya kyama bayinza okubeera professional naye ate bano abakyala. Kye kimu n'abasamize abeefuula abambulula abakazi bannange eddagala erikwambulula ebisiraani erisiparoking omwagalwawo omusamize akugamba atya nti agenda disiiga ku mboobo alikuyingize naawe nokkiriza. Naku si nnaku. Ekyokubiri ekyo njagadde kubabuulira kuba bagulizaako mwegendereza abantu ekikulu ekyo. Tugamba nti toyogera ekigambo ekyo ogiragira bwoti kigeze nammwe nandadda ffe tuli professional kubanga ffe bw'obeera kati ffe kuganga bw'obeera onaakola ku mukyalo okumukyazisa ensiko osooka n'omira amakerenda agatta feeling okitegeera osobole okumukolako nga totaataaganyiziddwa. So mwegendereza abantu ab'ekikulu ekyo baba benzi ba bbaluwa. Kaakati ku bintu ebirina okulekebwa mu mwaka guno 2025 nze ntambulira nnyo ku kikola eky'omukwano bannanga abakyala. Lwaki obeera n'omusajja n'atuuka okkomba ku ngalo okukozesa amalusu? Eyo kebeera vote of no confidence. Olina omusajja mu kikolwa eky'omukwano. Omusajja n'atandika okkomba ku lugalo nga tagenda kubala ssente. Ng'ekkubo likaze. Abamu ku bakazi ate mwe mubyekola. Bakazi n'akwata engalo bw'ati yennyini. Nazikwatako naziyisaayo bikome 2025. Ekyokutulira transport ne mutajja. Ezo cases zibadde miliyoni 2.95 mu ggwanga lyonna. Abasajja abaliriddwako transport abakazi ne batajja. Cases ze tufunye ffe nga bakojja. Kojja Kabaye Bunamwaya n'Abani Kojje Nankulabye. Tufunye cases miliyoni 2.95. Sebo nojjako essimu. Omusajja n'omulongoosese nnyumba gy'amaze emyezi 2 nga talongoosa. Amazima ga Katonda mugulu nojjako essimu. Abamu banyiiga ne baddamu ne bagyonoona. Ekirala kirina okukoma mu mwaka guno 2025 tufunye cases nyingi nnyo ez'abakazi abali embuto okusukka okwenda. Buli lw'oyenda abaana kuba naliko juzi nga nkola research ne Ministry ya Health. Abaana abazaaliddwa ne spams mu buwompo babadde miliyoni 9 mu emitwalo 13. Spams ate baba andi abakazi bagenda mu bwenzi bawe yetaziteekako. Abaana busala ebisinga babeera baasuulibwawo abasajja ng'abasajja bano batambula ne bagenda eŋŋendo. N'ava wano ng'afunyisizza omukyalo olubuto n'agenda ku Bwakadaama e Dubai. Omukyala ng'omusajja yakuleka wano maze omwezi mulambata amaze omwaka mulambata kwegattako yakulekera omwana ng'olubuto lwa wiiki 2 bazaala batyo omwana ng'alina spams. Naye waliwo abaami wana abakola ogw'okumenya tenga mikwano gyange z'okumenya kwa nnema naye waliwo abamenya bawo oli ababweru bamenya we bali naawe Makinde we bali ng'omupangisa bupangisa najja n'amenya olubuto n'agenda. Nga ne mukwano gwange bamuyite MC Junior awangaalira Juba naye omulimu gwe muntu amenya lubuto MC Junior omulimu gwe gwakukakkanya mulimu n'abavubuka bano bola abasinga bali South Africa abasinga obungi bamenya bumenya. Made sibiwulidde nabyeyogedde Kabaye lwaki olimba nnyo gikubuulira abasinga obungi South Africa abavubuka bamenya bumenya. Thailand ne mogenda mu ddwaliro Thailand ng'oli lubuto bakubuuza nti oyagalako package y'okukumenya oba olina omwami eka. Mulinaga nti nina omwami naye abeera busy nti nziba mmenyerenga wano. Kankubulira andi kati ffe kankubulire kino Dori. Nibakumenyeranga mu ddwaliro ebiri serious leero naye ffe abasajja twagala nnyo ebibuuzo 2 nga tuli mu kikolwa. Ekisooka nga iwewa. Buli musajja abeera n'omukyala mu kikolwa nga tayagala kugayiwa mbyenda abuuza ekibuuzo ekyo. Kati omukyala bw'akuddamu n'akugamba ku kkundi oba ku lubuto. Kati abasajja abenzi wano nabo bagezi. Bw'abeera ku maama w'abaana nga tayagala amanye nti bba abadde ayenda. Naye ng'ate tayagala mufunyisa lubuto alina kukola withdraw. Ebyeru abiyiwa ku mugongo. Naye eyamba. Naye nno ate buvunaanyizibwa bwa musajja bw'abanga omusajja oli Bulaaya nga mukazi waali wano
Byazo bwa musajja okukolagana ne doctor agenda okusaza mukazi wa mulabo balina spam ku mutwe. Omanyi omuntu gw'obadde olabirira. Yes. Olaba omwana ono. Omukwata na spam ku mutwe. Akuje no. Omukyala bagamba nti nasasula sente bamenyi. Tekirina buzibu ekyo. Ane. Kale gwe mukazi wa ayinza okigamba n'osigala. Anedda. Nedda eri business. Omukazi ayinza kugamba nti gune nti kabamenyere kangende nga bamenye makindi. Nga bwenyweddaga. Kabayo otegeera bulungi. Tegeera. Omukazi owange. Sakoleke. Kati kankubuuze. Mukazi oyinza okkiza mulerwa mukwate wansi. Mulerwanga mukazi? Omusajja. Kinkaluubiriramu. Kakati lwaki ate omuzungu amukwata wansi omusawo omuzungu. Mulago. Oba tumanyi nti abazungu bano bali professional. Kakati oli babanga asaze bamenyera olubuto lwange. Nange ndi ku mawanga nnoonya ssente. Lwaki talumenya? Ekintu ekyo kyoyogera kyantuukako. Mpusinga mukazi nkakazizza nti ali mu bwenzi. Namukazi wangamba ti munaye. Bale ngende makino ne bamenye olubuto nengena nenywa eddagala. Kati abako. Nali nkirabyeko. None enseka gya sekondi. Yale bade kono olubuto ne balumenyera ssente. Nze muka mukwano gwange nali nkyavuga special nga nvuga wish. Mukwano gwange nangamba mukwano gwange nangamba mutwalire mukazi we bagenda kumwoza mu lubuto yavuddemu olubuto. Abasawo abo seba abazungu boolaba nakuba omukazi omukono asobole okumwoza mu lubuto omusawo omuzungu nagenda okulaba ayimye. Abantu abakyasinza okukozesa abakyala baffe be basawo abo abazungu bazibu nnyo. Era tubagamba nti 226 bwendeeta mukyala wange okumukolako obeerawo nga nange wendi naye nga mmaliriza ebyange biwunzikire wamu nga nva waggulu. Waliwo obugamba abasajja bwe twagala okuwulirako. Obadde otugambye nga iwewa. Abasajja twagala omukyala omusajja bw'omubeeranga mu kikolo eky'omukwano. Omusajja n'akubuuza ati nga iwewa. Bw'obanga oyagala okulya ssente z'omusajja eno akulaba entomo ennyinnyala mugambe ga iwe ku lulimi. No, anti nkubuulira. Era bw'amaliriza okwewa ku lulimi gwe kennyini weekombe ng'awoomera obujo mugambe it tastes like sweet porridge. Anti nkubuulira bino ebintu tujja kubuusa bannayuganda. So ekyo nga nkivuddeko nkugamba obugambo buli 10. Abasajja ab'ennaku zino embeera gye balimu maanyi g'ekisajja wakyaliwo omusajja alina obudde obubuuza gy'agayiwa gano agabayitamu obuyisi. Nze ndi mu ddagala. Amazzi gano agabakunkumukako omukunkumusinga enkuba. Amanya n'okumanya nti gaago. Kati nze nga njagala okuva waggulu. Omukazi bw'ataŋŋamba nga bugambo buno 10 nga tuli mu kikolwa mba siwoomeddwa. 10? Akagamba akasooka yeah. Akagamba akokubiri she. Ne baba tokamanyi nga tewasoma yadde pifu kakube practice. Shit. Shit. Ne fucking ba. Kati kankubuulire omukazi yenna lwakuba abasajja mbawa amagezi omukazi bw'akugambanga nti haada sinowinga. Lwakugamba haada togenda kusabulayo mirundi ena Katonda kasuka byeru. Kubanga abasajja tulinga bakugamba haada besooka haada beyokubiri haada eyokusatu tosukkawo hampa. Kuba baweesukunze nnyo omulundi oguddako tujja kutandikirawo topic eyo. Ate ne bantu bajukize n'abazina style y'obubwa. Style y'obubwa nnungi nnyo okugezesezaako omukyala. Obubwa abantu bakyagala bubwa. Naye wali wakozeeko obubwa. Sibumanyi. Ngamba naguteeka mu bwati ne musirika ne bitandika okweyonkera muli. Sibumanyi mukwano. Ngeringa emmese ezanyira mu bbaafu. Kabaya sibumanyi. Tokerangako obubwa. Sibumanyi obubwa. Kati weegasse biki emyaka 4? Ali gwe wa myaka 4 ye kabaya lwaki onfa emyaka. Obubwa. Omulundi oguddako tujja kutandikirawo. Tonzija ku bubwa ndowooza bannaye. Mbajjukiza Gudumala powder. Mwebale kulaba Love Life. Lero tubaddemukko serious nnyo emabega wali. Nero tujja kutandikirawo. Tolina adde ettondo lya kabina obuzaabuza bw'oba ogenda obanga ajja. Bawulayini omuyindi alinga yakuyisa paasi emabega yangu abaniko gya kuwa kabina. Mwe abasajja nga tosobola kufuuyisa kuteeba kakebe kali eri. Omusajja yenna alina okukola kaavu mu musulo. Neekola kaavu nga liringa eddobo lyaki omutego gw'enkofu. Jangu abaniko gya kuwa eddagala. Olina akantu katono nnyo bw'oba ojjamu empale omukazi omugala atunula eri.
jangu abani kojja kuwa eddagala naawe osobole okweyangalira mu ttaala kojja kabaya yabagamba omusajja alina okuba nga ajja essigiri ku bbinika n'agiteeka wansi. Musajja omulamu ateekeddwa okuba ng'asobola okujja ebbinika ku ssigiri. Oli mukazi olina infections mubeera mu kikolwa omusajja bw'ateekayo agenda okulengera ebintu ebikutusenga amata agafudde infections weewolereza. Jangu abani kojja kuwa eddagala oli mukazi mulungi nnyo tolina yadde ttondo ova ku buliri nga toleseeko yadde kamaapu ka Uganda akabisiwadde. Jangu abani kojja kuwa eddagala jangu kuwa eddagala erigenda okujja omwagalwa awo ku bwenzi nga bwe bagenda mu loogi okwenda basangamu omusota ne babuna emiwabo weeriri ebyo ndyetaaga ne kasupalooko musajja waba agenze ebbali tayima kati ate yebwa ebyo bye neetaaga bw'oba okimukozi kati bw'oba towooma omukazi yajja bw'ondoga nga towooma nedda bw'ondoga okinkola nga towooma bati era oli yali akinkozeeko nga tawooma ng'ogumirako ate nandoga obu ne muka kati oyagala mbeerewo nti nakagenda emirundi ena saaka wano towooma kati oyagala nkole ki era twebaze South Africa ensi ezikuze mu kwegatta South Africa omukazi wegatta naye n'atawooma muvunaana impersonation begumi kamuvi bamusiba emyaka egi kati ofiisi omukazi aganya okumpomera impersonation yaba yalumye dde naye walisoba omukazi aganya okuwoma n'atambula n'agenda mutyabo n'atambula nga teri amukuba ku mukono kati akalala kyengenda okugamba nyakumazi nawulira miliyoni 2 e South Africa nze nali negatta n'omukazi nga nyambadde akapiira katuba twakatandika bwe tuti nga wayise eddakiika 7 ngenda okuwulira biwooma nnyo kumbe kavuddeko dda gye nkoma okupika kasonse kamubyenda tugenda okumaliriza bwe tuti nga akapiira kavuddeko dda ne tutandika okweraliikirira ffenna twali mu vaka ya senior 6 edda nga sinnawasa ne nkwata akatooki ne ntandika okumulisayo bwe nti okunoonya akapiira nga sikalaba ne nnyingiza bwe nti engalo ekkubo ngenda okukawulira nga kali wali waggulu nga ku sabbulenya ne nkasika bwe nti naye ng'omukazi ninga amuzaalisa kiki mbagamba bannange mwambale obupiira obukwatagana ne sayizi zammwe bw'oba okimanyi nti nno sayizi ebiseera ebyo nali nkyakula bukuzi kati n'akantuuka nkanoonya ne kabula ffe tuli basajja abayimiridde nkugambye landiroodi wange yajja okummanja ekyamugoba navaayo ndi bwereere n'akuba enduulu ng'alabye omusota siibula abatulaba mwambale obupiira obubatuuka mwewala okugwa mu ndwadde endwadde gye ziri musooke mukebeze abantu nga temunnagenda nabo mu kikolwa ate mwabatagala mbuto zikyaliiko obuyambi ka withdraw kajja kubayamba tweyanzizza bye bye guys